abadde abasinga bagambye yali akutte ekifo kyo olaba mu covid we yamerukira ne muganda ebonyabonya abantu abo kubanga nabo bali balowooza tukoze eki sooka obakuba endonga awo we nagira nkweyungeko tubasabule era tugenda basabula ne Yaled oyo abasinga Yaled watuvuze ne bagamba Oluyimba peni tolina peni ya Lutalo munnange omwana oyo yawandikira ennyimba ze ani abakinga teri amu bakinga ye nyini buli kimu yakikola Yaled era bw'obeera ngeyo nga tolina luyimba alina obuyimba obuli mu bunyuma Yaled ali mu the hairs nedda tali mu the hairs tho ng'akola ne the hairs kubanga ye producer waffe naye kubanga omuntu omuteekako limit alina okubeera nga yeesagulirawo yeetakulira buli wamu tumulaba ddi ng'ayimba ne the hairs we tuba waba yeetagisiriza wonna kubanga producer ze obuvune wange obubeera obusinga saaga kulanga muyimbi n'atabaawo kaakati producer alina obuvunanyizibwa abantu balina ate okusitula kati ate n'omutwala ewa eyo n'omutwala eka yabwe kati ate n'atasobola kumiitinga buvunanyizibwa bw'asobola kukola so oba olina omuleka n'akola ebyo by'asobola n'asobola okukwasaganya kubanga alimu abantu aba omusaasira alimu abantu babiri is a producer is a singer mu era eno yennyini eyokukola music Yaled y'omu ku baproducer omwaka guno abasinga ennyimba ennungi alina kabisi kandagala alina forever olunaku lwali alina oluyimba olusinga okuba nga luliko lwe bayita sindon oluyimba olwo lwakolebwa mu studio yo double kick omwana ono asooka okukola oluyimba lwe bayita abaafuna ayimba nga ggwe lwaki ajja mu studio yo okukola munnange ate kakayimba yakayimba tannayimba luli abaafuna kaluddeyo mu studio eyo Arimpa Ronald kuba nakawulira dda nga tukyali mu studio eri yaliwa ekabeera nga yakakola dda otera okufuna abantu abayimba nga ggwe Lutalo nobasinka nze simanya nze ddoboozi mmanyi lyange kati bwe mpulira omulala mba simutegerere ayimbye nga nze omwana ono ayimba oluyimba lwe bayita abaafuna ne Spice Diana kuyimba yandumanyi ng'ayimbira ddala nga ggwe ne interview yange yali ku kuluyimba really interview in fact nagiraba naye nendowooza oba muwulidde bubi nyakabisi kandagala bakitumanga ogenda okukola bino kikola bino obeera otya nga tomanyi kabisi kandagala oluyimba luno luyise mu bantu enteekateeka abantu okweyongeza oluyimba luno tulinayo ekintu kye tugenda basaba okulya kyonna oba ekivulu tulina okukola concert tuba ne tuddemu twegatteko ne bafanzi baffe mu kifo ekigazi awamu tuyimbe tukole ekitusanyuke tujagulize awamu bannange akawuka ka covid nga katuluma twali tukyatenda kali kale akammwe newajja muno batukyatenda buno obwammwe ate newajja kano ka covid-19 tukyatenda embwa yekatwe newajja kano bannange naye mukama mulungi ogulumizibwe bannange olwo nalwo lwaggwa tetulisuubula abachina naye munakola mutya tulinde lulala nga 23 ogw'omwenda wensuubire okutta ekintu ekusosotola naye wotutukira mu gw'omwenda nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya ebyamasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za kamera
charging system, zichaja, batule, n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero, room B222 ku ground floor, Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. Kabisi kandagala kano oli munyumu wa mwenge oba owutanye bid nayogera ki ku ebyo byoyogedde anti akabisi k'endagala oli wakatunula alowooza mwenge oba kalika akotunulira nenze si kyeŋŋambye. Wayimba ki? Nayimba wakulira wa Rupi? Nze ndi Wakayonza Bugerere. Kati n'okulira e Bugerere n'otamanya akabisi kandagala bakitumanga ogenda okukola bino kikola bino obeera otya kati omanyi kabisi kandagala. Oluyimba luno luyise mu bantu enteekateeka abantu okweyongeza oluyimba luno tulinayo ekintu kye tugenda basaba okulya kyonna oba ekivulu. Tulina okukola concert tuba ne tuddemu twegatteko ne bafaanizi baffe mu kifo ekigazi awamu tuyimbe tukole eki tusanyuke tujagulize awamu bannange. Akawuka ka covid nga katuluma twali tukyatenda kali kale akammwe newajja muno batukyatenda buno obwammwe ate newajja kano ka covid-19 tukyatenda embwa yekatwe newajja kano bannange naye Mukama mulungi ogulumizibwe bannange olwo nalwo lwaggwa tetulisuubula abachina naye munakola mutya tulinde lulala nga 23 ogw'omwenda wensuubire okuta ekintu ekusosotola naye wotutukira mu gw'omwenda baba watusuubiza oddanga upcoming buli mwezi oleeta oluyimba lwakaleeta nyinza obutata buli mwezi naye upcoming olina okuba nga oli aggressive ng'olina okubeera nga otunka nnyo nga omanye amaanyi ago amapya okuwaguza kati. Daudi Lutalo oba David Lutalo mumanyidde mu January ogw'omwenda si kyewunyo mumanyidde mu January nga gulawo omwaka n'aguggala naye era sinze nasooka okukikola so tekitegeeza nti nze nino sembayo kikola ina abalala bakoleko Katonda yakyusa ensi neekola bweti myaka egyo ebiri egya covid ensi yakola bweti kati buli omu yamuvuga n'emuzza abazanya zaala aseetula kano kasibira kati buli kati akantu bakaseereza bati ne kasibira we kasibidde kati kantadde eno nali mpita ayite eyo ntambula nenga akayimba kali awo omwana naŋŋamba Lutalo oyo ne Rema bakola akayimba ne batakola video waliwo akapya kempita ayita nempulira tunaasubira video gwe ne Rema namakula waliwo akapya kempulira wulira okawulirawo nawe nakasanga tolina we wakasanga waliwo Oluyimba ne Rema olugalo saagala okozesa lukujjukujjwe buuza direct akayimba twakolako akayimba ne Rema ne tutakola video tosuubira nti akayimba ke tulina ne Rema akapya era tugenda kukatta tuleme kukola video waliwo video awo teeka okubeerawo this time round akayimba gye kali kalungi nnyo naye twateesa buli omu asooka akubemukko eno kuba mbadde ne kolabo nyingi kati ne tuteesa nsooke tuteeyo eno singles then oluvannyuma tujje ne video nina collabos by the nyingi mu store sina Rema eka tuyina n'abayimbi bangi ab'enjawulo. Wakula weegomba omu ku bayimbi nga Dr. Jose Chameleon okola di collabo naye? Nakula neegomba omuyimbi Jose Chameleon yajja ndi mukulu nga ndi mu P7 era yakusookawo kati naye ekyo kyo kituufu Doctor in fact tubadde tukyogerako tulina akayimba ke tugenda okukolera naye nga kalungi kubanga nze ne Dokita bwe tuyimba akayimba akafu bannange ndowooza buli omu awulira nga akola ki kiba kive tuba tusinga kwawemudde so ffe tuba twetaaga nga netuwa emitwalo. Nabadde mpita ayita naba neighbor wange ne bangamba otera okuba nnyo ne Lutalo oyo ku mudaala kwali oba yafuna omuntu abantu abaana baagala kuba kuli bubi abaana bangamba Lutalo oyo twagala tumulabe ng'ali mu kadaali bafunira ku midaala simanyi rupi bannanze siri ku mudaala byange sirina kyentunda okuleka music bawagizi bedowoozi weeriri tubaweemu nga tubasiibula nkuwewa mbone kabise kandagala
nzikirizibwa okukololamu simanyi nsabule baby on ndi mukiya waggulu nzike koko baby baby on wangamba teryali kunsona my sweet mbona mukwano lwaki ombonye ensonda lwaki wenkugamba wefuula bize bwe nyomba ogamba ndi nyanyagize oninganga lumonde mukaveeragaze kyusamu bebi olinzijemize mimi na wewe nze nawe wawililimirere na mirerere ya kabisi kandagala oh, no kabisi kandagala konna tukanywa kawoomerera animanye kibize bwenjagala n'ogukola gulema ndebera bwe nkulaba nga ndaluka na byonna byesiba biwandagala anti nva ku stage nkubye enyimba meka ku mukutu kwe tubadde ku kyenda katonze mulala Metro mu Star TV program ebira kigunda kanyumiro kankola video kabatutumufu yes tubadde n'omukulu East Africa's finest vocalist t-shirt eno nange njagala yemu enva wano manager kula t-shirt ojirabi Amina ntumide ne manager kijambo laja pon yourself agamba ati amuganda wange perfect the perfect we wale kwanga ku mukutu tina video I mean Oluyimba olupya agenda sabulendo perfect sagala alwa Miki ono takuba bantu batamu muntu gwe nkwata akolabe ejategeera so amajese kiru kyeri kyobola buli muntu nga tansinga buwamvu ng'ali nange aba mukambwe nnyo okay mbeyanziza nnyo mwebale kubanga mbadde ku mukutu abadde David Lutalo live in very live in concert mu Gwomwenda nakuzomwezi 23 kifo ajja kuba announcing so tulindirire December mani 23 Gwomwenda ebera September nekula mana jako tutta okay thank you so much we roll out